Kugwatula ku Soul TV njagala kubanga nkulisaayo omukyala Jennifer Fulfiga presidential advisor e Dubai gye yabadde yeyagadde naye nga kulikaayo abantu abadde bakumisinga mbuuzako ne SPD kulisaayo ku lunaku olweggulo ku church ate n'emikwano gyaffe ababadde mu bitundu ebyekyankwanza olunaku olwaleero Mande atukeedde mu bitundu ebyebusaabala era ng'eno enkuba etandise okubanga etonnya gwali mu Kampala ayinza okubanga yeebuuza oba kasana kanaayaka naye ng'eno enkuba ezze ate nga y'amaanyi. Twagadde okubalagako wano awali ebitaala ebigenda wano awali ekikuba ekigenda ebusaabala nti abantu abadde basinga badde babeerawo obubenje bungi nnyo olwa Entebbe Express Highway eya wano ebitaala ebye bateeka wano wabadde nga waliwo distance nene nga buli dakiika 2-3 abantu aba beekoonera wano nga motoka zeetomereganya aba boda boda ate nga waliwo abaana b'amasomero bangi abadde basaala ku kkubo lino naye olw'obubenje bungi obadde obeera ku luguudo luno kati ate ekitongole ekikwasaganya ku by'enguudo ekya UNRA abavudde ne bagamba nti nedda abantu bano kasobole okubanga tubateerako ojoyinza okuyita eringa flyover naye ng'eno si ya motoka wabula yaba bigere kubanga abaana b'amasomero badde bangi nnyo nga bakozesa ekkubo lino ate nga basala nga tebalina naddala bano abato nga tebalina abazadde ababayambako okulaba nti basala lino ekkubo kati y'ensonga lwaki abavudde ne bagamba nti katubazimbireko ku zi flyover oba lino ekkubo eriyitako waggulu abantu yabaana banga batambula olw'okuba nti eno express highway abantu baba bavuga speed gye baagala ate nga bamu n'ebitaala tebabirespecti nga bayitawo buyisi kati ekitongole kwe kuvaayo ne bagamba nti katubateereko lino ekkubo kati lino ekkubo likyali mu process naye nga bw'oba otunulira almost bwe tuba tubala nga ku 100% balinga almost abatuuse nga ku 80% kubanga kati waggulu balinga abamaliririzaawo kati bakyagenda maaso n'okubanga bazimba wano we bambukira then okulaba nti bayita waggulu nga kino kigenda kubanga kikendeezaako obubenje obubadde bubeera ku luguudo luno kati ekiriwo kwe kuba nti emmotoka kati zibadde ziva Kampala okubanga ziyita wano wansi ate bataddewo diversion nga boolaba ezo emmotoka we ziyita nti emmotoka bweva Entebbe kati eba erina okuyitako ka diversion wano ebbalibbali n'abanga adda ku sayidi eri ekibuye oba wali ku Busaabala road oba oyise wali ekibuye ate n'osobola okubanga okonectinga ate kulidde e Kampala ate nga kyekyo nga boolaba ezo emmotoka kati olina okusooka n'odivertinga si kuyita wano wansi nga bwe zibadde zitambula straight ate n'omulala abadde bw'oba ova wali sayidi ye Kampala ova wali e Busaabala ky'oba olina okukola still oba olina okukola diversion endala oyite wali ebbalibbali nga boolaba ati n'ekimotoka ekigenda okuba kiyitawo kino ekirina abakuumi kati oba olina okuyita eyo ebbalibbali si kuyita wano wansi nga bwe gubadde guli nti emmotoka zirina okuyita direct wansi nga zigenda oba olina okuyita ebbali n'ebbali era kati kino tekireeseewo kalipagano kubanga vujukira motoka wano kizibu nnyo okusanga jamu ku luno oluguudo naye kati waliwo diversion nti omuntu bw'aba avuze speed nga tamanyi ekiri wano asobola okujja ate n'atomera bino ebigoma bye bateeka wano ebbali naye nga waliwo obupandepande bye bataddewo obukulaga nti olina okubanga ovuga mpolampola osobole okubanga okuuma emirembe n'olemu okubanga okoona buli muntu yenna ayitawo yembeera gye twagadde okubanga tubalagako naye nga eno enkuba etandise okubanga etonnya olw'embeera yakadde munzikire nsobole okubanga nkomawo mu studio nkoze Mubiru ne Peter Munyas njagala kuddayo mugende maaso n'okubanga muweereza Bendeza tweyanzeke